Mathias Mpuga nsamba bimusobedde. Pressure emuteereddwako bannayuganda Mathias Mpuga nsamba amatidde. Kati nno olw'okusaba kwa bannayuganda olw'obunkenke bwe bamutaddeko, Mathias Mpuga nsamba apondoose, akkiriza, asazeewo agenda kutandika okwekalakaasa okw'olujjudde okw'olwatu okulaba ng'ababaka ba paalamenti Alan Ssewanyana ne Ssegirinya Muhammad bateebwa. Agamba buli ekyetaagisa akikoze, tebateebwa. Kati alina okuteekawo amaanyi ag'enjawulo. Ebiwandiika biwandiise tebikola. Abasajja tebaweebwa beyiro. Kati atuuse ku nnamusa n'etuuka ku nnyooge nga tewakyali kyakkola. Era oluvannyuma lw'okugenda mu kkomera ekigo okwagala okulaba ku babaka bano, ne bagaana okumulaba nga bagamba abaliddemu olukwe, nga bagamba abavuddemu, nga bagamba tabalwaniridde. N'olwekyo tewali nsonga lwaki bamusisinkana. Tewali lwaki bamala obudde bwabwe nga basisinkana Mpuga, nti oyo yabasala. Kati okuswala okungi Mpuga kwe yayiseemu n'agamba nkoze ntya, kawabeewo nange kyenkola nneme kuswala. Bye bigere bino by'owulira. Ategese okwekalakaasa, kuyite okwebuuza ku balonzi abo abaalonda Muhammad Ssegirinya wamu ne Alan Ssewanyana nga ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri guno omwaka 2023 essaawa zijja kuba 8. Mpuga Mathias asazeewo agenda kuba Kawempe Muslim Primary School Pule Ground nga 17 omwezi guno ogwokubiri omwaka 2023 essaawa 8 ez'akawungeezi. Katwe Pule Ground ye Makindye East ewa Alan Ssewanyana gye bagenda okubeera. Bwe batyo bwe bagenda obitambuza, bwe bityo bwe bigenda okutambula okulaba nga beebuuza ku bantu abalonzi abaalonda ababaka bano lwaki babaka baabwe tebateebwa, lwaki ababaka baabwe basajja babalemedde. Y'ensonga enkulu gye baliko okulaba ng'ababaka bateebwa, kubanga abantu babafuukidde obuzibu, abantu babaguddeko olutalo, abantu bagamba baabavaamu, abantu bagamba kisusse. Bano bye baliko tebakyali ku mulamwa. Kati y'essaawa babeefuulire. Ko Mathias Mpuga musaaga, sigenda kukkiriza kuswala. Kanyambale tulabe ekiddako. Lindi